Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli moti. I hope you guys are well. Now, bakyala. Let me just even go straight to the point. Women, what is wrong with us? Abakazi, let's stop this habit. Because today we are friends and tomorrow we are not. So, just start talking about each other. Buli kantu ke mwali mukoze. Njagala okubajjukiza until that time you were friends. Kakati because you're no longer friends, tekitegeeza nti mugende mutandika okusaasanya obuzina bwammwe. Munnange yayagala kono. Munnange yakola bwati. Munnange mulogo. Munnange yangamba kino. Munnange. Lwaki babitugamba lulinga mukyali ba mukwano? Lwaki mubitugamba kati? Munnange oyo munnange no yali agala boss. Era oyo munnange yali akola bwati. Era oyo munnange n'akola bwati. Bannange. Ofa kinensi. Ofa kinensi. Banange, muleke katonda dealinge n'abantu be. You don't have a right to deal with anyone. So simply because mbukate mukyali ba mukwano kati oyagala ensi ogende ng'omwogerera amafukula ensi emukyawo. I don't think that's right. So bakazi bannange, tweddeko. Tweddeko kiringanga wono yawukana n'omusajja because mubadde mwagalana enkya mwawukanye otandise okumwogerako. Yali afaanana bwati, yali yenkana bwati, yali tamalako. Ate munnanga bakazi temuswala, bakazi mwogera ebigambo. Obuzina bwe muwo mu bisenge bwonna ne mubuleeta ne mutandika okubujumiza abantu. Banaye tebinyuma. Yali yenkana bwati, yali tamalako. Ate munnanga bakazi temuswala, bakazi mwogera ebigambo. Obuzina bwe muwo mu bisenge bwonna ne mubuleeta ne mutandika okubujumiza abantu. Banaye tebinyuma abantu baba basunga busunzi. Era buli omu agamba kati babadde bamukwano kakati kati aneeteekako nange alinze nange twawukane nange anjogereko. That's not right. Mulekeraawo banange, if you've ever been friends or you've ever slept with someone in the same bed, whatever happened in that bed, banange, let it stay in that bed. And whatever happened between the two friends or the three friends, whatever happened in Gatatuimanyiko, it was behind closed doors, let it stay there. You can move on without talking about people. You can move on. No ganti omanyi gundi oyo mumaze. No mumala no ddala. Kanaye tumwogeddeeko bibi. Because there are also those beautiful moments and memories that you have that you don't even share with us. Ekinene ennyo mwogera bibi byokka. Lwaki ebirungi byo temubyogera? So mu bufunze bambi baddiya bakyala bannange. Tebinyuma. If you're done with someone, mwemaze bannange. Bye tutamanya nga tetuliyo mubyesigalize. Tutandika kuŋŋamba oyo gundi ali bwati, oyo gundi ali bwati. Nedda tebinkwatako nze gw'obinyumiza. Nange nina ebizibu byange. Tebinkwatako. Bane nze saagala bantu boogera ku bantu. I don't. Saagala. If you want to be